abantu ne bafa. Wabuzibidde leero ng'omuwendo gw'abantu abafiiridde mu katyaba kano gweyongedde okulinnya, abakafa bali 4 n'abalala bawerako bali ku bitanda bakyanyiga biwundu. Kitegerekese nti abantu bangi ddala bakyali mu kwemagaza ezabadde enju zaabwe zonna zaaseetedde ku ttaka so ng'era n'ekitebe kya poliisi e Kalangala tekyalutonze. Abafudde kwabaddeko owa poliisi era kitegeezeddwa nti owookuna afudde muka musirikale wa poliisi. Bannakalangala bagamba nti ekyatuusewo ku kizinga kino kyabakubye encuko y'amaanyi nnyo era babadde tebakirabangako. Musigi Hassan na Kamala Kalangala kuna emyaka 30 nekire ekituusewo mbadde sikirabangako. Bulijjo ekintu kino empewo eno yamanyi bweti beta ensoke egwa mu nnyanja wansi olusi mu bibira ne yonone emiti egyo naye nga tejjanko mu kyalo kyaffe Kalangala bweti naye mbadde sikirabangako kino kitulabye badde kunoonya bukukuna bwekitatusaba butaasa naye mbeere badde mbi nnyo batufunye obuzibu bw'amaanyi nnyo bannange. I'm called Akisa Rosemary Sophie to Kalangala. At around 7:30 in the morning I was already out and people had just come back from Rodeland. So in that process, as people are now entering their houses to get organized to prepare for duty, it started a drizzle. Strong wind came and everyone had to rush inside. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala Helen Nakimuli mu kwogerako ne Kyabassa asabye gavumenti ekola ekisoboka kyonna okudduukirira bannakalangala kuba bangi baasigadde ttayo tebalina we batandikira. Enjege eno si kye kintu kye weeyagaliza ky'ogamba nti kijja enkya oba ky'oba osuubira nti kigenda kujja muba muli awo nga kizze oba lwa mbeera ya budde oba ki ensoka eno ejja ate yo bw'ejja etwala butwazi buli kyesanze oba kyekutte n'ekikasukeeri oba muntu n'emukasukeeri oba lyato n'ebikasukeeri so kye kintu ekisinga okukanga ekyentiisa nonese waliwo ne byolaba nga tebisobola kuddawo. Twali tulowooza nti empewo nga zino bwe zijja zitwala kuba waliwo bannaffe bali eyo mu bizinga ebyenjawulo mu myalo nga bazimbisa mabaati ennyumba yonna oba nga bazimbisa embaawo. Empewo eno bweti bwejja ng'etwala amayumba ago naye kyewuunyisa okuba nti n'amayumba ga bulooka nago gatwaliddwa. Myuka RDC w'e Kalangala Lubolwa Henry akawungeezi kano ategeezezza nti omutawaana ogwagudde e Kalangala kisaanye kibeere ekyokuyiga eri bannakalangala bakomye okutemanga emiti n'agamba nti olw'okusaanyawo obutonde kyekivuddeko enjege y'engeri eno. Tufunye embeera nnyingi nnyo ng'abantu tugezaako okubaga balekerawo okutema emiti naye nga bagaana bebakwata bebata obumu obusala emiti bweyongezi mu disitulikiti y'e Kalangala. Tugenda kukola interventions ez'enjawulo era abantu baffe balina okukkiriza nti okutema emiti kuweddewo teri kuddamu kutema muti nagumu okujja nga express ntuvuddemu NFA n'aba security okuli official diso n'official diso kubanga enteekateeka etwagiinedde emiti nebakendeeza ku bantu abagitema naye okuva enteekateeka eyo bwe yakyukamu abantu beyongera okutema emiti ku ssaawa eno owulira mashini nga zivuuma buli kiseera ezitema emiti mu bibira ebyenjawulo ogenda ekijogolo ogenda funve ogenda ebukasa yonna yonna emiti bagitema tuvulaba nga tufuna obubenje oba cyclone winds ezitawanya abantu beziti. Negye buli eno ebitongole ebidduukirize bikyagezaako okutuukirira abantu entoko abaagudde ku mutawaana guno. Akakiiko akakulira ebyokulonda aka Electoral Commission kakutuula essaawa yonna kasalewo ekiddako oluvannyuma lw'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM okujjungulula ebyavudde mu kalulu akakubiddwa Kawempe North ak'okujjuza ekifo ky'omubaka wa paalamenti w'ekitundu ekyo era ekibiina kyasazeewo nti kigenda mu kkooti tekyamatidde. Ku lunaku olwokuna akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde ku lunaku olwokutaano eggulo akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde mu na NUP Elias Luyimbazi Nalukoola ng'omubaka wa paalamenti wa Kawempe North omulonde ng'azze mbigere by'omugenzi Mohamed Segirinya yafa gye buvuddeko. Luyimbazi Nalukoola yalangiriddwa nga yafunye obululu obusukka mu 17,000 so nga muna NRM Farida Nambi eyamuddiridde yafunye obululu obwasobye mu 85 ate Nalukoola yasinzizza Nambi obululu obwasobye mu 9. Kyokka akakiiko k'ebyokulonda bwe kaabadde kalangirira Nalukoola abamu ku banna NRM baalabiddwako nga bamuyozaayoza ate abandi nga bakulukusa amaziga n'abandi okwogera ebyawanawa. Ensonda zitubuulidde nti oluvannyuma lw'akalulu kano olukiiko olufuzi olwa NRM lwatudde mahago bwa Pulezidenti Entebbe nga lwakubiriziddwa ssentebe w'ekibiina era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ne balangirira nti nno tebakkaanyiza na byabadde Kawempe.
Mu nsinkano eyo ne ssentebe waabwe kyasaliddwawo nti bakuddukira mu mbuga z'amateeka bafune obwenkanya nga balumiriza nti omuntu waabwe Farida Nambi ab'NUP bamubbye. Olw'ebyasaliddwawo olwaleero ssaabawandiisi wa NRM Richard Odwong ayise olukuŋŋaana lw'abannamawulire n'alangirira nti nabo tebakkaanyiza na byalangiriddwa akakiiko ka byakulonda kwekakasa nti awatali kulonzalonza NUP bagitwala mu kkooti. The acts of violence that were reported in the several polling stations within Kawempe North constituency were carried out by supporters and sympathizers of the National Unity Platform Forum, NUP political party. Cancellation of election results from several polling stations by the Electoral Commission disenfranchised about 50,000 registered voters from exercising their democratic right in a free and democratic way. The party totally rejects the results of the Kawempe North constituency that was declared by the Electoral Commission. The party calls upon government to carry out a forensic audit to bring all the culprits who participated and messed up the election to book as soon as possible. The party instructs its lawyers to immediately challenge the results of the by-election and file. Bino olugudde mu matuuga kakiiko k'ebyokulonda kya Basse ekitegeddeko nti abakulu baakutuula essaawa yonna basalewo ekiddako. Omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Kayinga era atunuulira ebyobufuzi n'okubigoberera Dr. Livingstone Sewanyana mu kwogerako ne Basse agambye nti ebya NRM ogenda mu kkooti emala biseera esaanye yeekubemu ttooki etereeza ebyo ebyasoba. Ekitiibwa Kasimba yeetegereza bulungi kubanga basooka nga tutandika okukola emirimu gino tubadde tugikolera wonna we twagala kubanga bwe baatugumya ne bagamba nti ofiisi si kizimbe. Abenarem babadde n'obuvunaanyizibwa bwa waggulu okulaba nti tewabaawo kutulugunya kunyigiriza kubbira ate nga bo bennyini be benyigidde mu mivuyo gino era nga bwe kyabadde kiragibwa okuba bannamawulire n'ebikolwa by'effujjo byonna ebyakoleddwa ku bantu byakoleddwa abantu abalina obuvunaanyizibwa era abalina obuyinza. N'olwekyo bo bandyekubye mu mutima ne beebuuza lwaki bongera buli lukya okubeera nti bawangulwa mu bitundu ebimu ne balongoosa enkola yaabwe n'okweddako naye bataakola ekyo kyogenda mu kkooti kuba kubuzaabuza era bubeera bunnanfuusi obwawa. Akalulu kano okutwalira wamu kinajjukirwa nti kabaddemu vulugu abadde akyaludde okulabwako omuli okuwuula abantu emiggo nga ne bannamawulire tebabataliza. Abakulembeze mu ssaza Kkooki basanyufu olw'okufuna ofiisi ez'omulembe mwe bagenda okukakkalabiza emirimu gy'embuga era beeyamye okuzikuuma n'okwegendereza ate n'okuweereza obulungi abantu b'Omutanda. Olunaku lw'eggulo minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka ow'ekitiibwa Joseph Kawuki yagguddewo ekizimbe okuli ofiisi ezaaweereddwayo ow'ekitiibwa George William Kasumba Ddumba ezisangibwa e Lumbugu. Omukwanaganya w'emirimu gy'Obwakabaka mu ssaza Kkooki ow'ekitiibwa Gertrude Nakalanse Bugwawo agambye nti okutwaliramu ofiisi ezo zigenda kubayamba nnyo okutuukiriza emirimu gy'embuga. Ekitiibwa Kasimba yeetegereza bulungi kubanga basooka nga tutandika okukola emirimu gino tubadde tugikolera wonna we twagala kubanga bwe baatugumya ne bagamba nti ofiisi si kizimbe wabula bwongo mutwe kutegeka biteekwa okukola era twali tukolera mu kizimbe kya bisenge bibiri kati Mwami Kasumba yatuwadde ennyumba namba egenda kubeeramu kumpi buli kitongole ate bwe yamaze okugituwa yali tennakolebwako ye n'agikolako bulungi n'asiiga langi n'ateekamu endabirwamu buli kamu konna n'akateekamu. Mu ngeri emu Oweekitiibwa Nakalanse yeeyamye okukuuma ekkakkalabizo lino nga lya mulembe okuweesa Obuganda ekitiibwa. Era nze ku lwange ne bannange ekizimbe tugenda kirabira bulungi tugenda kikozesa bulungi emirimu egituweereddwa era tukyegendereze nnyo okulaba nti kibeera nga bwe kiri kubanga nasomako obugalo gaidi batugamba leave the place as you found it kati baya kituwadde kinyirira nnyo nga tukirina okukikuuma nga kikola kinyirira era tugenda kukola bwe kizingirire kulaba nga tugusa amakatala gonna agatuweebwa kubanga kati tulina we tutuula era twagala okwebaza minisita waffe omulungi ennyo Oweekitiibwa Kawuki yaze n'atukyalira eggulo naggulawo ofiisi yaffe ne tugiyingira bulungi nnyo n'omukisa ogw'ekika ekyawaggulu awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.
Minisita ow'ekitiibwa Joseph Kawuki agambye nti okutwaliramu abaddewo okusoomoozebwa ku nsonga y'amakakalabizo mu ssaza Kkooki kubanga abaweereza mwe basinzira okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwakwasibwa. Oluvannyuma lwa kino alina essuubi nti emirimu gya kutambula bukwakku. Bw'ati akubiriza abaweereza okukozesa obulungi ofiisi ezo omulamwa gutuukirire. Tukitwala nga kyankizo nnyo okubeera n'amakakalabizo mu masaza ne mu magombolola olw'ensonga sigano gabeera entabiro y'obuweereza. Omuntu ayina obuweereza bwe yeetaaga ayina wasanga abaami ba Kabaka ate nga abasanze mu nkola entongole. Era Kabaka yasiima naawe amasaza gonna abateesiteesi b'emirimu okukola enteekateeka ezinaayambako okutumbula obuweereza. Kizibu nnyo okubeera nti nno bano babeera mu maka gaabwe ne mu bifo ebirala okukola emirimu. Mu ssaza Kkooki babadde ng'oluusi basoomoozebwa naye tubeera tugenda okwekenneenya empaka y'engeri emirimu gye gitambuzibwamu. Kkooki ng'asanga obuzibu kubanga waliwo ebintu ebimu byabadde talina ng'amakakalabizo ate ekiyooyootedde obulungi. Tulowooza nti kijja kuyamba nnyo okutumbula obuweereza mu ssaza eryo nga bwe kiri mu masaza amalala. Mu mbeera y'emu eyo omumyuka owookubiri ow'omukwanaganya w'emirimu gy'Obwakabaka Kkooki ow'ekitiibwa George William Kasumba Ddumba bwe yabadde awaayo ekizimbe ekyo yagambye nti akikoze okutumbula emirimu gy'embuga. Tukiweeyo lwa famire yange nga ekifo nakakkalabizibwa emirimu gya Ssaabasajja Kabaka mu ssaza lino okwaŋŋanga embeera gye tukoleramu paka ebintu ebiritereera bidda mu nteeko yaabyo ebintu bya Ssaabasajja Kabaka ne bimuddizibwa n'obukulembeze ne bugonjoolwa nga bwe bulina okubeera tudda mu ofiisi zaffe. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma gasannyalala senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa otwalibwa mu kkooti n'otaweebwa mukisa kwewozaako ddembe lyo okuwakanya ebyo ebiba bisaliddwawo nga munnamateeka Luyimbazi Nalukola bw'annyonnyola. Senga omuntu abeera nga yaloopa omulala n'abeera nga omuntu oyo teyaweebwa mpapula za kkooti eyawawaabirwa okusobola okuteekamu okwewozaako kwe, omuntu oyo eyawawaabirwa asobola okugenda mu kkooti n'agisaba emenyewo ensala yaayo olw'ensonga nti teyaweebwa mukisa kuwulirwa. Okusaba okwo okozesa ekirayiro n'onnyonnyola kkooti nti omuntu ono bwe yanvunaana teyammanyisa nti ampaabidde era saafuna mpapula za kkooti kusobola kuteekamu kuwoza kwange, okubanga ekyo ekikolwa kiba kimenye constitution egamba nti buli awawaabirwa ateekwa okuweebwa omukisa okuwulirwa. Olwo kkooti egenda mu maaso n'emenyawo ensala yaayo neewa omukisa oyo eyawawaabirwa abeere nga yeewozaako. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority kikoze ekikwekweto ku maduuka ag'enjawulo ku luguudo lwa Wilson Street mu Kampala mwe kiboyodde bookisi z'eddagala lya gavumenti 40 n'abantu 10 ne bagombwamu obwala. Abyazi Rwamwere avunaanyizibwa ku by'amawulire mu National Drug Authority agambye nti mu ddagala lya gavumenti lye baboye mubaddemu eriweweeza akawuka ka mukenenya, ery'omusujja gw'ensiri ssaako kiiti ezikebera akawuka ka siriimu n'ezo ezikebera omusujja gw'ensiri n'endwadde endala. Rwamwere agambye nti ekyewuunyisa nti eddagala libaboye erisinga libadde lyayitako dda nga balitunda mu eryemenya amateeka. Abasanze nga barunning stores zetujje mu boxes ziwera 40 nga zirimu eddagala lya gavumenti nga muno walimu ne ARVs oba eddagala etangira akawuka ka mukenenya ne obuuma obukozesebwa mu kukebera omusujja n'akawuka ka mukenenya ne syphilis. Buno obungi obwoma buno era abantu babadde nga bakyusa expiry date yaabo nga baagala kubuzza ku katale. Netubasanga n'eddagala eritangira akawuka eritangira omusujja boxes
ezigira mu gloves eza government of Uganda nga bazikyusa ne baziteeka mu box endala. Bw'atyo Rwamweri asabye abantu ba bulijjo bayambeko ekitongole kino okulonkooma abantu abulankanya eddagala. Okutambuza obuuma buno kyabulabe nnyo kubanga buno buba buli expired era nga buyinza okuwa results enkyamu, especially bw'obanga oli ogenda kukebera akawuka ka mukenenya n'oyinza ogenda ku ddagala yoteetaaga oba okufuna akawuka nga oyo gobadde ogenda kwegatta naye nga results kakuwadde results za negative naye nga ali positive. N'abo abaagala okwekebeza omusujja oyinza okufuna diagnosis oba results enkyamu kireetera omusawo ekibeera ekizibu omusawo okujanjaba bulungi. Wazzeewo obunkenke n'akasatira ak'amaanyi mu benji y'omugenzi Beswero Nsubuga ku kyalo Namulanda C mu muluka gwe Namulanda Town Council Kajansi ku luguudo oludda Entebbe olw'ekibinja ky'abantu ekigambibwa okukolagana n'ab'amagye okubanyako ekibanja kyabwe nga beekuwasa nti abenju eyo tebakisasula ng'abo bakigulako. Omusasi waffe George William Kakooza katuwa ebisingawo. Abenju y'omugenzi Beswero Nsubuga nga bakulembeddwamu Namwandu Miriam Namuzibwa Nsubuga n'abaana be bali ku bunkenke olw'abantu abaagala okutwala ekibanja kyabwe kye baagula ku mugenzi Cyprian Semwanga mu myaka egy'ekinaana nga mu kiseera kino babuliddwako obwekyusizo olw'abo abaagala okisenda nga kigambibwa nti ensonga zino zibadde zirina mu kkooti. Tinsaba kunnyamba ongule ettaka lino nina ebbanja n'asooka n'amuguza ekemu n'ekitundu nga yalina n'amaka wali ku mukaaga era nga nago bagatwala n'amugamba ntisaba onnyambe n'ekitundu ekifu okigule kubanga amaka gange bagenda kugatwala. Twagula erino ku kkubo kubanga eri emabega wali abasenze naye olw'okuba nti wano ettaka lyali teriwera ekemu n'akulosinga ekkubo naye nga wali abasenze n'agamba akangule bo balyegula. Ettaka eryogerwako kye kibangirizi ekibadde kikolanga ekisaawe ky'abaana b'essomero ku ttaka lino nga mu kiseera kino n'abayizi basomera ku bunkenke. Ssentebe wa LC okubiri mu muluka ogw'e Namulanda Lubwama Mukuba Byasi y'omu okubagezezzaako okuba omulanga okuyamba abenju eno era n'ategeezezza nti okusinziira ku nsonga eziri ku kibanja n'ettaka ly'omugenzi Beswero Nsubuga abatamanya ngamba be babuzaabuza akakiiko akateekebwawo omukulembeze w'eggwanga okulwanirira abantu ku nsonga ez'ettaka akakulemberwa Brigadier General Moses Lukyamuzi abatisatisa abenju eno nga beekobanye n'abafere. Ettaka eryogerwako bloka binamwemu ploti 13 nakati eyo enteekateeka Brigadier General Lukyamuzi ensonga bazamutwalirwa kakuvumaako okuwedde amaanyi ga ttiimi wa Lukyamuzi bajja na kifuba. Nze nga ssentebe w'erusi nafunye ebbaluwa ku lunaku lwokuna ssaawa 9:30 olukiiko lwadde lunakubaawo jjo nga bajja buzi mu lukiiko naye olukiiko bantegeezezza ku lwakuna nga lulina kubeerawo jjo ku lwokutaano n'embeerawo. Batuuse mu kitundu ku ssaawa 7:30 nga ndi ku ggombola ya Musaale Sisa. Wabula kaweefube waffe ow'okunoonya akulira akakiiko aka Presidential Task Force on Land Matters and Environment Brigadier General Moses Lukyamuzi agudde butaka olw'okuba ezzimu ze zonna ezimanyikiddwa nga tazikwata. Ku CBS FM ey'obujjajja nze